otuuse towayeemu ninawo obubaka ntaddemu giteeneekoonwa omanye Jeffrey ekyokusomesa abalala ekyo nakyeya madunda ne sitampu nakoona waliwo abagamba Jeffrey yakula atya mufubuka omutono kwesiba katongo kamu mugeresa nnyonyi ennyimba z'abakadde kalooba z'abakadde bwenfanga temujja mukimanyi bulungi ennyimba za katongo kamu mumwe twambala essaati nezituubuna emibiri kigasa kijjufulu okwambala embala ezisaze n'embalaga akabiina kaakanaate ke katono kanyimbe byempulira nga biwoomera wulira muzadde n'omwana nga bonna batudde wamu nakakati emboozi nfumbye ya bulunzi bulimi n'obuvubi byonna nembigatta wamu wetoola n'okkalira gyensumulula entanda wennamalira gundi nga nkimanyi onyeenya mutwe mwafuna omwana ono eryeddibu mwaliziba nange kennyini tyamu ekyokuyimba kyavaawa Uganda twali bakulaakulana kutuuka ku salini bajjajjaffe emabega tugenda tuddirira kyennasudde ge mazima b'emputtu ennyingi ezitusensera emibiri bajjajja ab'edda baali nga balunzi ne baalina ebirime ennyanja bagikuuma nnyo mwaba omulembe guno butonde mu busaanyiza kye kibatemye ebibira mutuleetera ekyeya Senkomago Pawulo Jose yagula emmotoka ekyennaku ennyingi ng'amaze kutunda waka ettaka lya jjajjaawe lyali ery'obusika omwana n'alitunda ekijja n'akisaanyaawo kuba ku Pawulo aga Katonda n'agaana nze nandeka mu kyalo bwentyo nga nnima emisiri kaakati amatooke n'erumonde gwensimula byemmutwalire erubaga ga Katonda nangulako bulimi n'obuluzi obuvubi nteba amazima Uganda mwetudde kati kakyebabbireko bulimi munnange mazima kutangaza kibuulira omulala nti omutendeka okulima bulimi n'obuluzi obuvubi nteba amazima Uganda mwetudde kati kakyebabbireko bulimi munnange mazima kutangaza kibuulira omulala nti omutendeka okulima mwekwasa ekyeya nti nno kyabasenserako mulabire Kaguta Jose yakibabbirako n'abalaga enkola ey'okubikka mu nnimiro mukungula ebirime wadde waliwo ekyeya yasomba n'amazzi ku kakaali ke yalina ate nno mwanange baana battu kaali kafu mukigere n'ekkaleya byali byakupangirira ani amuwadde akatebe okugigoba enjogera ne kaabakaalona ndi muwenda mu ntebe ekyokyo buulirwa ajjako ewaffe n'emiti agisimbeera akozesa nkumbi okugisimba mu nnimiro ate gwe n'ovaawo n'otema okutunda enku Robert Kabushenge ngeri gyabisengekamu okukongola ebirime wadde budde bwakyeya bw'otakopa oyo nga ddala olikopaani koza onoonya obwavu bw'okuzimbeka entaana abakulu ng'abo nsabato bakoppe nnyo bakuula z'amakubo g'omwe baayita okujja onoddamu gayala ng'ebiseera biggwayo muvubuka munnange egende tandika okulima kitooke kyannakitembe nakazadde awulira okufugika ekitagi byonna kumala nsonga mirembe n'ogiyita ebisirani n'obigoba manyina zaawulira agende tandika okulima bulimi n'obuluzi obuvubi nteba amazima Uganda mwetudde kati kakyebabbireko bulimi munnange mazima kutangaza kibuulira omulala ati omutendeka okulima bulimi n'obuluzi obuvubi nteba amazima Uganda mwetudde kati kakyebabbireko bulimi munnange mazima kutangaza kibuulira omulala ati omutendeka okulima bantu bannange kati kanjebabbireko bw'olaba wootodde nga ddala oli ku ssikiri ddala abali mu bibuga kino mukikwate nnyo mutikke mweddireeka mutandika okulima nabeerako mu bibuga emyezi gyawerawerako bwe nalaba kiganye ebyekibuga nembireka naye ensiri ebudde enkumbi gye nnatuukirako nennima omuceere gwe nasookera otunda sente bwe zaawerawo nennumba kakooza nabooma nemmooli niffe ne tutandikawo oluukoyo obwegasse kati ekulaakulanye anti twewola sente ewa mwami gombolola omanyi gavumenti yatuteerayo omutemwa we mukola obwegasse eddala ebakwatirako ne bawola ssente mmwe ne mukulaakulana bwe mumala otuuka ne muziddiza abalala gavumenti ng'eno eyaffe tugisiima ennyo enkola ya Nadise Jose yatuyamba nnyo naye tuwa ensigo era n'ebisambu twabirima ne tuwona amaluma anti byabalanga nnyo bannange
nagenzeko olimalimako nina ne kafaamu kwe nalundira ebisolo yeetaaga okuggulako enamba yange kanjigabe mugonako kasimu yenkolagana esinga twali bawalidi twamala ne tuddeere kati ndi wa Airtel kodi oteekemu osaawo 6 ng'omala ng'ogizaawo 2 mwenda osimbyayo 7 agitta yagiwoomya nange kambewanireko nawulirako omuzeeyi nti nno yeddira nte minisita w'obulimi oyo naye nte gwe musiro ate saliimu salabe nte bannyoko bazira sembiite ejjofole nange neddira nte tone sempejja gwe nkutumidde nnyo ondabira mukadde bw'obeera omusanzeeyo nange kanzire Masaka njabbala ababanzaala naye nga kyembagamisa abamu kikwate nnyo okwesiba kulunda n'obulimi byembalaze mulijja netterekaawo nno wendi bantudde ng'ekirabo okusiima ekyuppa tendeka okulima bulimi n'obulunzi okuvuga entebe amazima Uganda mwetudde kati kankibabbireko bulimi munnange mazima nkutangaaza kibuulira omulala ate omutendeka okulima bulimi n'obulunzi okuvuga entebe amazima